nti ndi muntu alina a big experience bintu bya diaspora ate specifically mu mawanga ganaga Middle East okitegera omuntu alina kitegera bulungi wano mu okuja nsiba bagamba nti Saudi Arabia is a very beautiful country, and yes it is a very beautiful country kubanga abantu basinga obungi tujja ebyo ebirungi ntoko ate wamana abalemereddwa be bangi nnyo naye ate njagala bategeeza kintu kimu gwomuntu nalina oba oli Kampala oba oli luddawa ng'olowoozaako okujjano mu Middle East countries mwana Dubai ate Saudi Arabia tegolodde entumbe esula gundi mwana Saudi Arabia mwana Bahrain mwana Kuwait ata era wali kata kakati ensinga ezo nazo bwobanga ogenda okugira olina okwesiba bbiri mbagamba bino ebintu byonna babibuulira under experience ebintu bino biyiseemu nnyo so mbadde mawanga ag'enjawulo ate nze nkubi ekyeyo lwakuba nti ate ne muddala ne mumbuuza nti ate ekyeyo kikubi ojjeeyo kinze mmanyi ebyo byonna byonna bye nasooka okuba byansala byonna nze I'm very open sigala kudano kutandika kubadingisa kyobula nti ate mbayo ne bagamba ebintu because nze ebintu byonna byonna bifunyenye experience nze kyekyo nasooka ogenda okuba nali Abu Dhabi eyo mwena abali bakozeeko nange Abu Dhabi munzijukira bulungi kitegeera nagenda nekayinga tipakati nekimba batula nze nekoga nenzigwawo nenzirugala kwekujja nekuguna omuzigo gwensiba nekomota buli kiseera akasana kambabula langi nenzigwako neŋŋamba nti ate mwena balowooza nti ensasage y'ebizigo nagitandikira no Saudi Arabia kyebabalimba nze ensasage y'ebizigo nagitandikira Uganda nali naakatuuka omuntu naŋŋamba ng'oddugadde olinga esefulya zino ezifumba lumonde kiki ennaku ng'ekukubye nnyo kirabwoti nange nagenda olaba ng'ate amagezi gampani kwe kulaba nti ate ntulano nendabika ng'omuntu namwe nembasikiriza ne mutandika okujja mu bokisi wange okumpolokera nga bwe nnyina okubeera nti balagirira ate ku nsasage y'ebizigo bye kubanga nze binkozeeko obulungi tebinzize kitegeera nina ennaku nnyingi nnyo mu diaspora naye ate ovanga ku muntu alina ennaku mu diaspora sigamba nti nina ennaku nkimbonaabona nedda situations ebintu ebimu mwana luyimo mwana butalya ku matoke okuddeire mwana buzibuzibu ng'obwo okitegeera nze bwe businga okunteganya wano mu diaspora naye ate mu bizibu byange kizigo nekintuulako nekitakola ki nekitanzira ovanga ku muntu bwatyo naye nze njagala bategeeza kintu kimu nti nno before nga ndi Abu Dhabi ensi yankuba emiggo nze nasiibanga wano ŋŋamba abantu nti nze naddanga mu sefuliya eyagejja neewola ng'ensinga obunene ensinga n'obuwanvu nenjiddako nenjikuuta bwe maliriza nenjiteeka ku kigali nenjizza ku masiga nakubanga ebbakuli z'emmere mwana masowaani mutwalo mulamba ku ddeire tobola kati nze sikyayagala kumanya ku ddeire yes yenna alowooza nti mbolooga buboloozi wano oba nkola ntya oba beera wano omuntu ali ku live anjulire nze mbeerako n'abantu babe nakolanga naba eyo mugundi mu Abu Dhabi zakako abasobola okudda wano ne bagamba nti yes Kaima enjoy your life it's been a long journey Kaima bwedda wano ku live n'otandika okubeera ng'ate wenyweramu ku lubiya n'obeera nga weeyagala oli n'anyamira amangota n'atandika okupolokera omugambo n'atandika okuloga n'atandika okuba amangota obwo tebuba bulogo mundeke nsanyuke musajja tukyagenda mu maaso so ndi Abu Dhabi eyo nkubi ekyeyo nze nga nkuuta sefuliya ezaagejja ne ziwola bwe mmaliriza ezo sefuliya ate nga nkola kiro night shift kuva ssaawa emu eyo regular paka ssaawa emu eyo kumakya nga nninga atagendangako ku ssomero kusoma ate nga nze wano nze muntu akyasinza mwe temwasoma nze nasomera ddala ebitabo banjulira nze nasomera Kyambogo University nenvayo nga mpulira sina bagenda kukwata nnoni okitegeera bwe namaliriza ate neŋŋenda ntandike okutabaala amawanga naye nga nasoma naddanga ku sefuliya nenkuuta esefuliya nentandika okuuta amasowaani
mani nenkola ntya naye ng'oyinza olowooza ono masikingi talinaako nawaawo naye olw'okubanga nti nze nasalawo okuviira ddala mu muto ne ngamba nti kayima sigenda kutuula wansi tandika kutunuulira bintu by'abazadde bange nze nabagamba nakuzibwa bulungi nnyo nakuzibwa mu maka g'ekitiibwa kitegeera bantu banfaako nnyo bansomesa baŋŋunjula bampa nze temundabira wano nze nina empisa bankuza n'empisa okitegeera naye ate bambi mukama n'agamba nekera ku makya neŋŋamba sigenda kubeera nga ntunuulidde musimbi gw'abazadde bange sigenda kutunuulira bwaguga sibambagamba buli naku nti zinakwira mu kibuga wakati kyekyalo kyaffe wali amakindi abakitegeeza sirimba mubuuze mubuuliriza awo yenayina yamulugunya abuuze ate nga amaka gaffe galina class sigeganaagambwe ge bayisayisaamu amaaso no nze agange nga galina class naye nga ate neŋŋamba sigenda kutunuulira bintu ebyo omusajja yenayina alina okwekolerera ate nali nakazaala mutabani wange omulungi ow'ekitalo neŋŋenda mu Abudabi nalaba ennaku nnyingi nnyo bino byonna engero zonna njagala kuddaku mu abaana abadde wano ne mutandika okujajamya gwe omusimbi gwammwe ne weerabira entuuyo zo ne weerabira ennaku gye wava naye Uganda n'otandika okujajamya ssente okuzijja mu byekisiru olw'okubanga omuyima ogubali bubi okitegeera omuyima ne gutwala entuuyo zo zonna zonna z'okoleredde emyaka 2 emyaka 3 kubanga oyimye ofunye omulenzi naddala mu abaana ab'obuwala ndi munyiivu nnyo okitegeera nga nkwata ekkubo nga ŋŋenda Abudabi nakubayo emyaka gyange 2 n'emyezi ng'ena bangoba nno nzijukidde kubanga ate nzijukira bwe nagenda Abudabi eyo nensooka nenkubayo omwaka gumu n'emyezi bannamize sirimba mubabuuze mwebwebalyawo anjulire gwe kabaali olabika naawe oli wano ku bwagugo otwekuumiddeko babuulire nagenda nenkaliirayo Abudabi namalayo emyaka egiwera ndowooza 2 namalayo emyaka 2 naye ekyasinga okungobya Abudabi kutunda mwenge ng'omusaala tegumala nkola ng'endogoyi nenfunayo awo ate obusente bwange nafuna musaala mulamba gwe nalinga nfuna gwe sijja kubagamba abagumanyi bagumanyi neŋŋenda nentandika okusuubula omwenge kitege nga nsula mu kampu mumuyinza okulaba wano omuvubuka nti kavubuka kalina class. I'm a very, very classy boy right now. But this is not who I was. Ate abambagamba kalina class chako. Munange nga ngenda ngula mwenge nga nguteeka box na box. Gundi oyo Stanley Red Horse yalinga ebiseera bibadde nti biwanvu whisky oyo balinga bamuyita batya kubanga Red Horse yalinga bia whatever the other whisky nemuteeka wansi w'ebitande nga ntunda nga nze nakola erinnya nga ndi serebu kampu yalinga esulamu 2,000 egy'abantu naye nga buli omu amanyi kayima kaddugala era nga bakazaako lyakadduga kubanga zana kali kamaze okunyweza nanga nzuga ninga ebbina ly'omulalu nga nenkini baziteeka wansi nziteeka wansi mu buliri bwange ntundako mpola naye okumanya nti abantu babi nnyo abantu bankwe nnyo abantu baffe bennyini nye basinga otulemesa bakoze kinene nnyo tulabe nti no kisigala emabega abantu abo ne bagenda ne bandoopa nkyatunda omwenge nalemesa essanyu ly'abantu bonna bakasitoma bange bonna kati essaawa eno tebalina muntu abawa saavisi ate nga nkuba n'okukuba bw'ogaana okuba ssente zange nga nnoonyayo omuntu ng'ajja kusanze n'akukuba togenda kunduka ojjagebamukwedde kityaka yali azamanyiza ssente z'omwenge wano bakkirizawo okunywa omwenge gwe nga basiba embwa
nayina nga abasajja bange aba Pakistan nga mbawa ssente bw'ogaana okumba ssente zange nga bagenda bakusanga bakukuba bakugolera entumba munnange nga bagenda bandoopa bwe batyo nga bansibirako ebyange ate ebyembi nga binajja ekuba omunaku tekya ebyembi nga binajja bagenda okujja okukwata sitoko nga naakagula kapito yenayina mukozeseza sikyalina yadde 10 sitoko yenayina nga bagijja wansi wa lombe kyekizibu nabagamba nti bwoba ozze bintu byakusula nagundi ebyo bizolombeto zammwe ze musulasulamu bandaba nga mbala omusimbi ogwo nga bawulira ennaku bino ebyana ebinigeria simanyi biki ebyo nga biwulidde twasulanga 12 obwobutogo bwesagala kuddamu kayima 12 muli omwo anyampya n'anyampa akoze atya n'akola atya awunya enkwawa awunya ebigere osula naye awo munnange nga sitooko bagitwala nga bantwala ku kakiiko nali mayi bagenda kumpitira polisi naye ate olwokubanga nali nga omuvubuka bambi alina omwetowaze bangamba ye kayima tubadde tukusuubira kubeera nti ate osobola okutandika okukusa omwenge biki naye tetugenda okukukolera tetugenda kuyitira polisi tugenda kukugoba ogende nembagamba yii naye ate mungobye nga sitooko yange yonna mugitutte ngenda kutandikira wa ayogera omu amagamaga munange nga bakwata ate nga bangoba anti kakati ebise batwala ne bupassport oba akatuka ku kisaawe nga kapassport bakakukakulako nammwe nno bannadubayi mulina ennaku sirina na passport ndabaliisa ka passport kange ne bakankwaga mu ngalo ne baŋŋamba bambuukingidde ne tiketi kakati nayinamu obusente bwange obusamusangu bwe nagenda e Kampala nawunya nagenda wa mukwano gwe nasulawo nakubi nenfuna visa nti visa ze Dubai za lunaku lumu it was a week anyway sagala kubalimba it was a week nenkwata nenzirayo nengenda nentandika ati okupambanira e Dubai Afe Abu Dhabi nezira e Dubai nagenda olaba nga obutogo bungi nnyo they are giving cheap money obufeere bulinga bufeere abantu abaliyo bali very very cheap okitegeera apart from a few of course naye era bwe byonna byebimu bali chiipu baagala okufeera ayagala oli bakugambe ngenda kufunira omulimu ayagala kusooka kukwabula ayagala kusooka simanyi kukuwoleza sitole ziri zino ziri nengamba kayima kooti nenva e Dubai nengamba kangende e Kampala ensonga bino banamnambi bagamba baana mmwe naddala baana abobuwala nze nyina story kati zenjiga nnyingi nnyo abakyala ate naddala abaana abali mu Saudi Arabia omanyi temwagala kugambwako naye nze munnamu nja kubagamba okitegeera yadde nkyakuba owuwa akuba awumbawumba leero ngenda kubagamba mwejjeemu ekintu ky'okubeera nti nno omuyimo gubaleetera okwerabira gye mwava naye nno ndabika nkozeemu okitegeera mwejjeemu omuze ogw'okubeera nti mwerabira gye mwava ennaku yonna yonna gy'olinnya nayo okujja okukola nze kino siba nkigamba abaana ennaku bw'ebanga tennaba kukukwata kukuzza ku kisenge nga tokyalina nakyolya mu nnyumba totawaana kujja mu Buwarabu nkiddamu linnya ennyonyi nga togirinnye nti no ogenze sibakulabe nga bwalinnye ennyonyi nga bw'oli e Bulaaya nawano Bulaaya eno diaspora nze njenyitira Bulaaya kubanga sinaba kubeerako mwisiza Buwarabu ziringa eri ewala naye nalingayo nga mbonabona bwonye bwenyina mbadde nkyabagamba nti bwe nagenda e Kampala emyaka 2 gye nakolera Abu Dhabi eyo sente zonna nazikyakalamu yensonga lwaki mbagamba nti n'ebintu bye ngenda okubagamba right now mbibagamba through experiences ebyo nambikoze nazikyakalamu
ate njagala okutegeeza bannange olumbe lw'obwavu kintu kibi nnyo omuntu ng'olifa oli mwavu lwakumanyi kati am revived sibasitamira nno manyina bwe mukanula nnyo amaaso kati balyoko bakanudde amaaso balabe nasitamakodi mala okwambala okitegeera olumbe lw'obwavu kintu kibi nze namalako contract kubanga ewe bangobera nzawe bangobera abudabi okutunda omwenge nze nga mmaze okkalirayo emyaka gyange ebiri nga contract oba yayebuzaako mwezi nali nakimalako naye nga just nyinze kukolayo sente zange za bizinesi y'omwenge ngende e uganda neeyagala bwe natuuka e kampala ensimbi ze nakola okumala emyaka ebiri nazikyakalira mu weeks 2 nga ziweddewo kati ndo temubeerano ne mulowooza mwine ebintu bye mbagamba mbijja mu bbanga sibijja mu bbanga bagamba mazima through experience era abewaffe banyiigira nnyo 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 ne mbagamba no katandika butandisi okitegeera tutandika butandisi ezo mistakes nyino zikola mu bulamu nze nakyakaza wano abaana e kampala ne balya ssente zange nnyo abantu butasiima nno nze nakyakaza abaana sente yange gye nakuyitirangamu amasowaani nabikoze butasiina kye nali nekoleddeko sezina kye nakolamu anti mwagala amazima so kati buli kyemba ngenda okubeera nga mbagamba ku ssaawa eno nkijja mu experience bw'obanga embeera tennaba kukukuba nga tonnaba kubeerako mu nnyumba njala n'ekuluma n'ozibya olunaku ng'osuliridde mazzi n'obeera awo nga mu butuufu otandise okuzirwa eri abantu bo buli muntu